Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Olunaku olwaliro tugenda kulaba ennyukuta eya ayini obuvo bwayo. Ennyukuta eya ayini eva wakati w'eddookooli. Eddookooli lino obanga lisindika libeere nga lyekuuna eno emabega w'obulago, buli w'osoma nti ayin nam n'oba nga ogisoma nga ya sukuuni oba nga eriko empeerezi nam, ogisoma nga olulimi luno eno lulina engeri gye lwesindikamu nga ludda emabega. Mu kwesindika lunyiga akamiro kano ne kaba nga akaziba eno omukka gye guviira eno munda n'osoma nti a'rabu a'lamu allama uyun a'yun bw'otyo bw'osoma ennyukuta eya ayini. Waliwo bannaffe abatera okugisoma naddala mu lulimi luno eno oluli modernized, oluwarabu oluli modernized olutali luli eri lukaawo kadda, lumanyi okuba nga tebagiina namu mu kamwa. Asoma alamu togiwulira. So kaakati ekyo tulina okwewala, olina okuba nga osoma ayini eno neevaayo. Tulabe wali eno example ezo tulambika ku bigambo ebimu ebyeza okuvaamu ayini eno nga tukozesa obuvo buno eno obwa ayini bwe tusomye insha Allah. Al-ayn a'lam i'tadaw u'budu alimtum iddatahum عميا عاهدوا عيدا عوقب